Omukazi bw'oba omutandika oba bw'oba oyagala okumuzina tomulinda kweyambula ngoye. Mulekerawo okulinda abakazi okugenda mu kisenge okweyambula mbulyoka omutandike. It's not a daily routine nti amanyo tugasena bwe tuti kyekyo bwekyo bwe kiri omuntu amanyi agasinyeza mu kiyigo oba ina genda manju wa nyumba oba kugendako eri bbali n'asinya amanyi. Kasita mubanga muli mu nyumba ng'ate omuli wali safe. Omukyala mutandika okumuweweeta ng'ali mu ngoye. Kinyuma nnyo, kimwongera nnyo obwagazi era nkubuulira nti ajja kusubbalala mangu. Mwabagamba nti abakyala bamwe tebalina feeling, mutandikirewo. Osobola okumutandika ng'omunyiga ku bbini eno. Ne bw'aba talina ddene likola nalyo liba bbina liri sensitive. Okitegeera. Osobola omusanga ku sinki ng'ayoza ebintu, osobola omulaba ng'ali mu ntebe alaba TV, wonna oba omusanze. Ate ku sinki omutandikira mabega ojja n'omuwa akafumito ke mabega. N'oyisa emikono gyo wansi wano mu mbiriizi ze n'ojja n'okwata ku bbeere wano. Ndiba mu kaleega naye gwe tofaayo. Nnyonye ennywanto weeri ng'eri mu lugoye era ng'eri mu kaleega. Otandika okuzannyisaawo n'ekigalo ky'ekisajja ng'omuweeweeta bannange. Ojja kumbuulya omukazi ajja kusubbalala atobe mu ddakiika emu weewuunye n'okwewuunya. Bw'omaliriza okukola ekyo osobola okumuweeweetako mu nsingo wano oba osobola okukola ekyo ng'ate bw'omunywegera mu nsinga awo omukazi abyagala nnyo oba babyagala nnyo era ojja kulaba nti atandika okureactinga atandika okuvaamu amaloboozi ag'enjawulo. Bannange muyige okubeera nga muli creative mulekerawo okubeera baddofe ebintu mwagala bya mu kisenge ya in ya out naye nga mugamba muti abagalwa balungi abeekuumira ku Senga Face 256 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero kansuubira nti muli bulungi buli omu gy'asinziira okundaba n'ekiti ky'osinziira okumpulirizamu. Nange gye ndi sirina tabu neeyagala ndiwo kubaweerezanga bulijjo. Mukasa munkolera kintu ekyo kimu kusubscribinga, kulikinga, kukomentinga n'okusharinga. Ebisigadde ng'obinkwasa. Awo nkukakasa nti buli kimu mba nja kukola ki? Nja kikolera nga bw'okyagala. So, ndiwo baweereza paka last tuzeeyo ku mukyala. Omukyala oba osobola okujja ng'ali mu ngoye atudde mu ntebe awo n'omutuula kumpi n'otandika okuyisa omukono gwaffe mpola mpola ng'ali mu ngoye n'ogwambusa. Mwewale nnyo okutuukira mu mana y'omukyala. Ekyo sikyagala. Andalina abakazi bangi tebakyagala kubanga eba tennatoba tonnamutegeka like ogiyingizaamu ne bw'aba ali mu ngoye tokwata mukono kaŋŋamba ali mu sikaati oguteeke mu mpale ze nedda lindako muleke mu ngoye ze. Tugambe abadde atudde awo n'ojja n'otuula kumpi naye tandika okumuweeweeta mpola mpola tandika okumuweeweeta mpola mpola ojja kulaba ng'otandikira ku mabeere nga bwe nkugambye omunywegereko waneeno mu nsingo kati katugambe abadde atudde mu ntebe n'ojja eri kalike mbadde mbawo badde ayimiridde alinza okuba ayimiridde mu ddiiro alinza okuba alina waali wonna naye ng'ayimiridde kati twogere ku muntu ng'atudde. Bw'aba atudde jangu waali mpola ojje otandike okuyisa omukono gwo katugambe ali mu mpale zino empanvu nga oweeweeta ebisambi bye naye ng'ali mu ngoye ze. Oba si kyo omukono osobola okuguyisa era wansi wano bw'oti nga ku lubuto n'ogwambusa n'otandika okweweeta ebbere nga liri mu kaleega nga tolijjeemu mpola n'omunywegera ku nsingo n'omugambayo obugambo obuwoomu oba obugambo obukyamula abakyala. Waba oyambuza obugambo obukyamula abakyala tujja kukola video. Mugirinde ate na subscribinga mbeere nga bwe naagiteekayo ojja gifuna. So munnange ng'okola ki? Ng'omuweeweeta mpola. Osobola n'okuyisa olugalo lwo. Olaba mu spinal cord olwo olugundi oluki? Ku nkizi oba olaba nti spinal cord eyo olugumba lw'omu mugongo olwo mu lunnya mu ekyo ekinnya ekiri mu mugongo gwo oyisaamu ng'oviira ddala eno waggulu mpola ng'oyisaamu olugalo lumu oba engalo bbiri. Ate engeri y'okweweetamu omukyala nabagamba tetubeera nga abamusiisiitereza ebizigo. Omuntu tosimba like ngalo mu muntu ng'olinga agamba omusiiga bizigo binoge ku mubiri. Gw'oyisaako buyise ku ngalo mpola engalo ziyisaako mpola n'omufuuwako mu nsingo. N'omufuuwako mpola bw'ati bannange ajja kutandika okuwulira nga yenna ebintu takyabitegeera. Kasita omulaba nti kati ebikondo bitandise okulegeya oba bitandise okuta awo oli wa ddembe okukwata omukono gwo bw'aba ali mu mpale n'oguteeka ng'ali mu mpale ye empanvu n'oguteeka wano wakati mu bisambi bye. Ngamba wakati awo njogera ku ki? Ku kibuga ekikulu Yerusalemu. N'oguteekawo nga toyingizza mukono munda ng'ali mu ngoye ze n'otandika okumuweeweeta
ng'oyisa olugalo lobwoti awo ng'ali mu ngoyo ojja kulaba ng'ayima ojja genda okulaba ng'atandise okwetema sipeya yekka nga tomuggyaamu lugoye tomuggyaamu topapa toyingiza mukono munda tokola ki step by step ojja kulaba nga mukyalawo atandise okubeera nga yenna yeeta amagulu agasuula eri akuwa space okole by'oyagala ogenda nga atabuse engoye azijjamu awuli ayagala kulya buli kubuukira bubuukizi gwetandika okumuweeweetawo mu bukyala bwe oba mu mananga naye okozesa mukono gwo kozesa omukono gwo like engalo zo bbiri zino eza wakati ng'oggyeko ekigalo ekisajja n'ekiddako n'akatini kati osobola okozesa ezebbiri oba okozesaako olumu ku ezo n'otandika okuyisa munda mpolampola n'otandika okuyisa wakati awo mpolampola like mu motion eya wansi waggulu up and down ng'omuweeweeta omukyala ajja kusubbalala ajja kuyima ajja kubeera ng'awulira yeetaaga kuzinibwa ojja genda okumutuukako okumwambula ng'omukira omuyingiza buyingizi teri byakusitressinga kati bw'aba ali mu sikaati kwata omukono gwaffe era oguyingize mu sikaati ye osobola okuyisa eno wansi oba osobola okuyita wano waggulu ewali lasitiika naye empale ey'omunda togimuggyaamu tandika okumuweeweeta ng'omuweeweetera mu mpale ye ey'omunda like ng'oweeweeta awo olinganga omuntu ayandibadde atakula ku musino naye takula okuva eno wansi ng'oyambuka ku musino ng'ali mu mpale mukwana egenda kutoba ajja na kumala ng'ali mu mpale kati ate bw'oba omaze ekyo kano kankabwenga kateeko oli osinyeeko omukazi ng'ali mu mpale ey'omunda nga togimuggyemu bw'otandika omutema sipeya ng'ayidde oba bw'atandika okwetema sipeya mugamba akapale sooka okalekemu tokapapira kajjamu oba kasikamu kawenjula okazze sayidi kati omuzine ng'ali mu mpale ey'omunda empale eyo buli bw'ozina omukazi ng'akapale okawenjuddemu ebeera enyonyoogera naawe omusajja omukirago buli bw'ofuluma n'okoona wano empale weeri jjukira wano opening eba efunzeeko okitegera bulungi nti aba tawenjudde yonna mpale gyemala empale edda ku sayidi bweti naye ebeera erina engeri gyekukolobola oba gyekunyonyoogeramu ng'ofuluma ng'oyingira kati ate ekyo kiyamba ggwe tekiyamba ye gwe naawe engeri gyekikuyambamu oba ate ye engeri gyekiyinza omuyambamu omukira oba togenda kusobola kugubeera ng'oguteeka wakati kati mmwe abatamanyi kuzina bisenge bya mmana awo oba ogenda kuzina ebisenge nti ogenda ku targeting ekisenge ogire bw'onaamala owenjulodde eno ogire obeere ng'omuzina ku bisenge by'emmana ng'awoomerwa ng'anyumirwa ng'ate naawe bw'okola ki bw'onyumirwa ako kakodyo togizinira togibeerako paka akaseera katuuka n'omala n'ogimugyamu ebintu ne bitaba oba ekintu nekikola ki nekitaba so bebyo ebyange mbaagaliza birungi byereere abafumbo mbaagaliza obufumbo obulungi abagenda mu bufumbo nammwe mbasabira katonda abatambuliza ebintu bye mu bitambule bulungi ate gwakyanoonya beera mugumu katonda ajja kuwowuwo gwe yafuna edda naawe nkusabira relationship yetambula bulungi mutuuke n'okwewasa leero yessala gye njagadde bbawa mubeere bulungi omukama abankuumire ate era abanjagalire bye munjagala mweraba Yeah.